maze wane ennaku 2 nalama kunziika wano ku kkubo nga tebansasudde nze yabakolera nga bagenda kutta Ssaabasajja Kabaka ne batamutta nga bantu baagala gavumenti egwe munsasudde mu kino nga bagenda okutta Omulangira Kasimu Nakibinge nimbagamba banaye bagenda kutta Kasimu Nakibinge abantu baagala gavumenti egwe ne mubirabanga bituufu nze munsasudde mu bino ekyokutta Ssaabasajja n'okutta Kasimu Nakibinge. Okay, amawulire ge tulina essaawa zino era nga naago agakoze olunaku olwaleero gonna tugenda kubeera nga tugatunulira. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ampuliriza ono agudde ku kyokya. Jjukira nti ono yebuvuddeko abasajja bazze bamulinnya amanda wabula bino byonna okubeerawo ampuliriza gubadde mupango sinziggu olunaku olwaleero wali mu bitundu ebyennakawa nga bw'ogenda okulira bwe tugenda okulaba mukwano gwange ampuliriza. Bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo bwina amaze okubeera nga afuluma ampuliriza gwe njagala onneegatteko tubeere nga tumuyitaayitamu olwo olunaku tulufundike olunaku olwaleero. Bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ofiisa ono nga wa UPDF ampuliriza ku kyalo ekimu ono ampuliriza ogenda kutya abasajja bano nti amazima gennyini bano tebakyakolera bantu wabula baasala okukolera muntu omu. Mwami Museveni kugambye nti ofiisa oba afande owa UPDF ng'alina mu uniform namba combat ng'eriko ne badge babbendera oba kafulaga ak'eggwanga Uganda ku kyalo ekimu ogenda kwewunya abasajja bano. Bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda waliwo mission enkambwe ampuliriza omusajja avuddeyo n'ayasa ebyama naddala eri abo bonna abatali ba ddiini ndala wabula abasiraamu. Kaakati neekyama munnayuganda wenna ng'oli musiraamu wulira ebyama bino twabagamba dda era tuzze tukola obutambi wano ng'abayisiraamu bangi abali mu makomera munda mu ggwanga Uganda ampuliriza abavundira eyo. Waliwo bwina afulumye mujjukira ebigambo ebyayogera General Museveni n'agamba nti balina firiigi gye bakuumira abantu. Kaakati ebyo biveeko. Waliwo ekifo ekimu munda mu ggwanga Uganda kyogenda okuwulira ng'abantu abasibirwayo oba abazibwawo abo bataddamu na kulabwako babakolako na misumeeni egisala emiti, babakolako na drill. Omanyi drilling machine zino ezibomola ebisenge bannange kyannaku ggwanga Uganda. Naye bino binanga saba kwera nga nkutwalayo kansooke nkutwale ku bibadde wa Mwami Kyagulanyi olunaku olwaleero gye byatandikidde tubirabeko tukomewo tusimbule omulundi gumu. Bano babadde babasibidde eno azze ababuuzeeko abantu be bamukweka tebaagala bantu bamulabe. Bano babadde babasibidde mayiro 10 atambuzaawo ebigere n'ayita mu basirikale najja n'abatuukako. Atiisi eyo wini weeri abantu babadde babasibidde mayiro 10 naye ayise mu poliisi bagenda kutta owa booda bakabasuddemu nabo naba we badduka emisinde babatuddemu tiyagasi babe nabo we badduka. Naba we badduka tiyagasi laba afande bwadduka gatiyagasa mutta uyo adduka tiyagasa mutta uyo babo badduka nkwaniriza ku mukuto gw'enkyukakyuka nga nze Ekemasa tudde mayogawo muzindalo
video nja kusaba n'obombe fuso ko jimpere like oba kye Twitter ekigalo kakati enfone mileage buli muna Uganda ina wali asolo kwiranga afuna information eno era mpya nja kusaba subscribing okonane ku kade nagamba byotagenda kulaba ku TV oba ku radio wantu bikuletera biribe nanga bigenda maaso ampuliriza waliwo bwino omulala afulumye omukambwe mumanyi polisi y'eggwanga Uganda UPDF munda mu ggwanga Uganda ebyongo bitadde ku mabali ampuliriza prison munda mu ggwanga Uganda oba abasajja bakulira amakomera munda mu ggwanga Uganda kakati nno waliwo okunonyerezebwa okukoleddwa nga polisi munda mu ggwanga Uganda kose ebitongole ebikessi munda mu ggwanga Uganda kose ebitongole ebikuumaddembe munda mu ggwanga Uganda kose ebitongole ebiramuzi munda mu ggwanga Uganda bibadde ki ogenda kutya abasajja bano waliwo kitwita selective oba okulondobamu ndoza mbasikozesa luzungulufu omuntu ali selective ye muntu alondamu katugeze nga bwalaba Mwami Kyagulanyi nti bwagenda okukola campaign ze abasajja bamukubatia gasi bakuba abantu be abamugoberera abawagizi be bamulemesa okuyita mu makubo amatuufu ago ge yandiyiseemu kati nga bo bali abalala babaleka ne bakola bye baagala kitegeeza nti ebitongole ebikuumaddembe biri selective nnyo oba bisosola kati njagala owulirize ampuliriza okulya n'okombeso wani okusosola munda mu ggwanga Uganda mu kitongole ki tutandike munda mu kitongole kya poliisi owulirize okuva ku mukulu wa kikulira owulirize akwasisa emisango akwasisa operations munda mu poliisi nakoze okunoonyereza nga nze w'amawulire Uganda Police Force bw'eba etudde mu lukiiko boogera olulimi olwo minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'awaka bamuyita Meja General Kahindo Tafire badayirekita ba poliisi be bano Permanent Secretary Meja Joseph Musanyufu Inspector General of Police Yabasi Yakagaba State Minister ow'ensonga z'omunda ye David Muhoozi Director of Operations mu Police ye AIGP Frank Mwesigwa Director of Criminal Investigation ye Tom Magambo Commander of Field Force Unity ye John Nuwakira Chief of Political Commissar AIGP Olubado Damunova Director of Fire and Rescue Services ye Kali Fadil Director of Research and Planning ye Twaruhukwa Yeremasi Director of Human Rights and Legal Services ye Dina Chasimire Director of ICT ye Felix Baliamukwasi Director of Traffic and Road Safety ye Nuwabine Lawrence Deputy Director of Traffic ye Norman Musinga Deputy Director of Criminal Intelligence ye Charles Yasaba Director of Police Services ye Ruhanga Moses Director of Human Resource Administration ye Jesse Kamunanwire Director of Public Relations ye Rusoke Ichituma Bairangi ise twaliba okwata mutala kuba mu ngalo nga bandi bakulya ise titusomesya be munkobere aba minisita abaluli tulina bameka aba commissioner mu government tulina bayingayi aba directors mu departments za government tulina bayingayi aba state ministers tulina bayingayi aba directors ku regional oba tukobe regional police tulina bayingayi regional CID tulina bayingayi regional traffic tulina bayingayi tuize ku department za district tulina bakawo bayingayi tulina ba DPC bayingayi tulina ba RDC bayingayi bayiranga basayiza balaya twaligongera ku ddi
Yabandi omubaraks akure baraks bamuyita byanyimu. Akubira abantu kunyanja migo bamuyita nani? Namanya. ODPC niye nani? RDC niye nani? Deputy RDC nani? Assistant RDC nani? Osi station Mukiki. Odisa Mukiki. Basabo ne banyabo. Ngoma z'okuwulira ensonga zino nga bw'oziwulidde munda mu ggwanga Uganda bwe baba nga balonda abantu abo bonna abeewandiisa ne bagamba tuyingidde poliisi bayitirivu nnyo era okusinziira ku statistics ziraga nti abantu abasinga obungi mu bitongole ebikuumaddembe obamba babuulire eggwanga mwe bava obambireke tetujja kutunulayo eyo katubireke kasa tutegedde abakulira ebitongole bino abanene nnyo bonna wa gye bava bw'oba oyolekedde mu magye ojja kulaba nga omwogezi w'amagye ava sayidi eri omumyuka we naye ava sayidi eri akulira amagye naye ava sayidi eri akulira ojja kwetegereza ampuliriza bino byonna bigenderere tolowooza nti bigwa bugwi wabula abasajja baakikola nga balina pulaani eya 50 years master pulaani eri gy'otegedde bino byonna nga bigenda mu maaso ng'obutali bwenkanya butuuka ku bannayuganda munda mu ggwanga Uganda waliwo okulabula ate okuzze waliwo akatambi akaze ampuliriza naye nga kano bw'onaakalaba bw'otaayige oliyiga luvannyuma nnyo ng'omaze okubeera nga ofiirwako abantu bo Mukama Katonda bwali baakuyambye ate gwe n'osigalawo muganda nkakeeto oli mu ggwanga lya UK kaakati ebigambo bino njagala obigamba abantu abo bali abakuliraanye nti ngenda kubibawa era ngenda kubyogera naye eky'omukisa omulungi waliwo ebiri mu luzungu olunyanyembe naddala abo abatamanyi luzungu lunabuddu ng'olwaffe basobola okubeera nga babiwulira kubanga bikulu nnyo naddala eri abantu abo abali munda mu ggwanga Uganda kw'ossa n'abo abali bali w'eggwanga Uganda naye nga balaba ebigenda mu maaso nga tebibakwatako ebyabadde eggulu gye buvuddeko babiwandiiseeko nnyo era abantu abagenze mu maaso n'okutulugunya oba okutuusa obuvune oba obulabe ku bannayuganda nga bakozesa ebikolwa eby'effujjo omuli okubakuba omuggo ogubalagala omuli okubakuba emiggo n'omuli okubeera nga bangi baakubiddwa embale nga bw'olabye Sadda ne Magic kaakati nno bangi bavudde ne babyogerako nti bino bikola bya bulabe nnyo bikola bya ffujjo nnyo bikola bya kitujju byennyini ebiwedde emirimu wabula waliwo abavuddeyo ne baga nti ne bwe munaabeera nga babikoze mubatadde ku butambi mugenda kukola ki kati omuntu ng'oyo ampuliriza njagala omuteremu akatambi kano ketwolekedde nkwegayiridde ka luzungu yali muvi naye bitukagana n'omutindo oguli mu Uganda wulira kubanga ffenna katukwatako oba wagira NRM oba tuwagira NRM oba wagira NUP wabula kasitobera ng'oli muntu ffenna kino kitukwatako zino ze zimu ne ku nsonga lwaki Bobi Wine zamusindikira okujja mu politics kubanga ye kyali kimutuuseeko emirundi ebiri nga tannaba kujja mu politics ogwasooka omusirikale yakuba yajjawo pisto n'akuomu ku baganda bafe amasasi kyasobola okuba olwakajjo kaakatini omulundi omulala omusirikale yamuyita olw'okuba azimba nnyo n'amuyisaamu oluyi ali atya essoga okumpi ne we bali okitegeera this is what oba ekigenda okuhappeninga oba owanudde ekijja kutukako oba ku muganda awo abasinga kyali kitutuuseeko naye nsaba kana akavidiyo tukalabe ffenna listen wuliriza alina by'onyasooka obiteeke wansi otuba nga tuli mu revolution oba enkyukakyuka then mulimu gwaffe okuzuukusa buli eyeebase kati mukano nkusaba wekkaanye You there, second desk, blue jacket. What is your name? Ngamba gwayambadde ka jacket ka blue ku desk ey'okubiri bakuyitani tutandise ne professor ng'abuuza mulajjana kwe kumwanukula. My name is Alexis. Mpitu wa Alexis. Please leave my lecture room. Professor kwe kumugoba mu classroom ye. One of my lectures ever again. Nayongerako nga mugamba todda nga mukuyingira mu lectures zange. I don't understand. Kalajjana kaasubira kwe kugamba nti sibitegedde. I am not gonna ask a second. Nanti sigenda kudda mundu gwakubiri kugamba nti fuluma. Keyongera okusoberwa. Kwe kugezaako okuŋŋanya ebintu byakukagezeeko okutema banne beewuunya. Mukimpowooze kaafuluma nga nako tekabitegedde. Kati wano tega okutowulirize. Why are there laws? Lwaki tubeera n'amateeka profesa yabuuza? What are laws for? Amateeka gabeera ga mugaso ki? Social order. Ogezaako okukuuma enneeyisa y'abantu profesa nti
to protect the person's personal rights. Ono yagamba nti ogezako okuma rights z'abantu. You can rely on the government. Ono yagamba nti okugezako kulenga ku government. Professor Justice? Emabega omusaayi yagamba nti obwenkanya. Thank you. Professor nti kyekyo. Tell me. Kati mbasaba muŋŋambe. Wano nkusaba otege okutowulirize. Was I unfair to your classmate just now? Kyenva okukola kirasimente wamuwa kumusoma naye si kya bwenkanya. Professor yabuuza. Akalaje nakanyonyo muto ogezaako okukkiriza. Indeed I was. Professor kwe kubagamba nti kituufu si kya bwenkanya. So, why didn't any of you protest? Professor agenda maaso ng'ababuuza. Okibanga kituufu namwe mukirabe nti si kya bwenkanya. Lwaki tewali agezezzaako kuyimuka okwekalakaasa? Why didn't any of you try and stop me? Lwaki tewalidde n'omu mumu agezezzaako kunnyimiriza? Why didn't you want to prevent this injustice? Lwaki mubadde temwagala kuyimiriza butali bwenkanya buno? You see, kwe kubagamba nti mulaba. What you have just kino learned, kye muyiza olunaku olwaleero oba kye mugenda maaso n'okuyiga olunaku olwaleero. you wouldn't have understood in 1,000 hours of lectures. Temwandigenze mu maaso n'ogezaako kiga ne mwandisomye omutya. Kati wano nkusaba otege okutowulirize. Unless you lived it. Temwandisobodde kiyiga paka nga kikutuuseeko. You didn't say anything because tewali kye mwogedde kubanga temufunanga kw'obwo obulumi nga kikutuuseeko. Professor agezaako otunnyonnyola ekituleetedde okusirika ng'ebikolo bye bigenda mu maaso mu ggwanga kubanga tebitutuukangako. you think it doesn't concern you. Muli eyo mugenda maaso n'okwerimba nga mulowooza nti tebibakwatako. Muli eyo mukanudde agaaso nga mulengera obumenyi bw'amateeka nga mumuwuuza nti tebibakwatako. Tekikukwatako kubanga tekinaba kutuukako. Professor agamba naye If you don't help bring about justice, obanga tosobola agezaako kuyimirira kulwanirira mazima n'ogenda maaso ng'ogezaako kuprotectinga etteeka, then one day you too may experience injustice. akugamba ati soon nawe olunaku lumu bwe luti kigenda kutuukako. And there will be nobody there to stand before you. Kabaka nakonkuludinga ng'atugamba igwa sitisinga obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso nawe olunaku lumu bwe luti kigenda kutuukako. Naye tewalibeera yadde n'ogu aligezaako kuyimirira okutaasa. Lwaki? Kubanga kiribeera wasi mwaleka obumenyi bw'amateeka ne buteekenga over. State gye tuli mu kuwangaliramu wanene mu ggwanga Uganda. Tetugezaako kuleka obumenyi bw'amateeka nga bugenda mu maaso nga tusirise, nga bagenda mu maaso n'okwata abantu awatali misango nga babatulugunya awatali misango. Tuleme kukkiriza nti abalina ssente banga bakoze emisango oba nga bali mu buyinza nga bakoze emisango tebalina kugambwako. Bannayuganda mulekerawo okusanyawo eggwanga nga tulaba. Tuyimukire wamu tulwane nga akaseera tekanaba tuyitako. Tusobole okugezaako okutaasa future. Maama nkutumiddeko nnyo, mmanyi nti oli mugonvugonvu, naye nkimanyi enkuyege kyakkubira enduulu era mmanyi nti olinamu agalya empuuta. Kaakati nno n'omuzeeyi mundabire, taata wange mundabire, omugambe munsaasirireko. Wuliriza ebigambo bibino ampuliriza. Mbadde ntandika olunaku olwaleero ne nkutegeeza mu katambi kano kennyini ke tulimu nti olunaku olw'enkya mwami Kyagulanyi ate awolekedde ebitundu ebyeri wansi ewasimwa amafuta era enkya alina laalizi 3 mu bitundu eby'enjawulo. Bino byonna nga bigenda mu maaso byolaba olunaku olwaleero ebibadde ennakawa. Kaakati nno sooka obikwate byonna obizingezinge obiteeke ku mabbali. Kaakati oggule amatuugo bw'oba ng'olinamu envumbo oba nga mulimu ppamba osooke obiggyemu owulire ennaku eyolekedde abaana ba Buganda naddala abo Abayisiraamu abatakkiriza mu ddiini eri eya Kristo. Njagala owulirize, tuze tukola emboozi ku mukutu gwaffe wano nga tukulaga obulumi n'okunyigiriza naddala munda mu makomera agali mu ggwanga Uganda era okusingira ddala ng'abantu abalimu bali wakati w'emyaka 17 n'emyaka 35 munda mu makomera ag'eggwanga Uganda. Bino byonna ng'obitadde ku mabbali ampuliriza, njagala osooka owulire ate bino okulya n'okomba essowaani ebiri munda. Waliwo ekkomera naye nga ekkomera lino ampuliriza ekkomera lino lisiba bantu wabula ng'abantu abasingayo mbu Basiraamu. Wuliriza, mbu Basiraamu. Nakugamba bwe bankola emboozi wano ku mukutu tuleeta omuntu oyo agudde mu mbeera eyo yennyini gy'aba ayogerako. Okwewala ebyo byonna okutugamba nti tutambuza obulimba, tusiga obukyayi, tukola emboozi ezitali ntuufu kubeera nga tuzikola propaganda, tuwasalo ne tugamba tujja kutambulanga n'abantu abo bennyini abalina ebigambo nga bino ebiyigiriza n'okubeera nga babuusa bannayuganda okubajjako akatambaala ku maaso oba oliawo akabali ku maaso. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, Abasiraamu bayitirivu nnyo mwenna muzze mulaba enkya n'eggulo nga tukola emboozi ez'enjawulo, naye ng'Abasiraamu bangi bajja bawambibwa mu mpambibwa oba oliawo gy'osobola okubeera nga weebuuza nti ddala omusajja ono lwaki awambiddwa. Era bangi gye buvuddeko tuzze tubalaba bamaseeka ab'enjawulo, bahaaji ab'enjawulo, abakulira emizikiti egy'enjawulo nga bajja bakuba amasasi butereevu nnyo. Era kino kye njogerako si kya nkiso, mwenna mubamanyi. Ne lisiti yennyini nga twagifulumizza wano osobola okukwata ku mumwa omwaka okuva 2021 mpaka 2025 gwe tulimu, Abasiraamu bokka abattiddwa
naye ng'ensisa gye battibwamu yakuba masasi okwata ku mumwa okwata ku mutwe. Bino byonna nga bigenda mu maaso biri munda mu ggwanga Uganda, biri mu gavumenti ya Mwami Museveni oba regimu eya NRM. Njagala osooka otule owulire. Waliwo ekkomera omusajja ono mwe yasibibwa, wabula nga ekkomera lino ekiri mu kkomera liri kifumba mutuku, ekiri mu kkomera liri nga kinyeenya magi, ekiri mu kkomera liri nga n'embuzi bw'ekiraba ennyenya omutwe ng'etenda enkuba. Byonna bibaddewo, naye nkutegeezezza nti okutulugunya okuli eri tekubangawo. Bali bava mu kutulugunya entulugunya eno ey'okuyigiriza abantu olunyankole, kaakati ne bakwata ebyuma ebyandisaanye okubeera nga biwummula ebisenge. Omanyi drill oba drilling machine, ekyuma ekyo kye bateeka mu masannyalaze nga kirimu empiso oba omutayimbwa, ng'onyiga eri ne gwetooloola ne guwummula ekisenge oba ne gukuba ekituli awantu wonna woba ogutadde oba mu lubaawo. Kaakati nno okusinziira ku mwami ono aleese bwino n'akugamba nti ebiri mu kkomera lino nga bw'ogenda okulira ebyo ebyuma eby'amasannyalaze bye bikozesebwa. Ne baduriringa abantu mu bisambi, ne baduriringa abantu mu mikono okuduriringa drilling machine, ne bakuyisaamu ekyuma ekyo n'ofuuka bituli bingi. Wabula nga ki ekikuvunaanibwa era nga ki ekikutuusa ku bino byonna okubeera ng'omuntu olw'okuba oli musiraamu ekyo kyokka kikumala, kisobola okubeera nga kikutulugunyizisa. Era n'emisango mingi gye tuzze nga tulaba n'abantu bangi abazze nga battibwa, era ng'abamu ku bo abattibwa kwaliko n'assistant IGP eyali amanyiddwa nga Felix Kaweesi. Omusajja ono bwe yattibwa twalaba abasiraamu abaakwatibwa, era abasiraamu bano abaakwatibwa bangi baatuuka okubeera nga balaajana, era abamu baatuuka n'okubeera nga bayimbulwa, ate oluvannyuma ne baddizibwayo nga bagamba tekinnaba kubeera nga kinoga kibulamu. Wabula bano baatuuka ne bayimbulwa, wabula mu kuyimbulwa abasajja banyonyola ebyaliyo nga mu butuufu bw'otuula wansi ne babikunyonyola naawe oyungula ezziga. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Kati omusajja wuuno omulala eyabadde mu mbeera y'emu ey'okubeera nga yakwatibwa n'awambibwa n'atwalibwa n'asibibwa, ono ategeezeza nti ekyatuuka ku basiraamu Mukama Katonda yekka yayinza okubeera ng'akitegeeza ensi, naye ekiri mu kkomera munda eyo nga kiri ku basiraamu kisa kinegula. Njagala oneegatteko tukirire mu mboozi ey'omusajja ono eyunguza ezziga, ojja kutya regimu bannange. Simanyi basiraamu kye baakola gavumenti eno, simanyi basiraamu kye baakola gavumenti eno. Nasangayo n'abaana b'emyaka 16. Abaana b'emyaka 16 naye gwe naawe nga bali kireka bali mu komera, bali kireka twasanga omuntu gwe badwiringa emikono gino, naye omudwiringa naye nga bamugamba nti bw'oli watuukuta okuleeta drira ne bakujjira buno ng'abayunga ng'omuntu eyamenyese amunyumiza gwako kyotegeeza ng'omuntu eyamenyese omanye drira eyita mu kisenge ginyogerako. Allahu akbar. Gye bamuyisaamu mumukono n'ebigere nti ayeza gwaki ayeza gwaki mumuyeekera nosanga bwe bajja Embaale, bwe bajja e Kayabwe, bwe bajja saidi z'Entinde eyo, oba bwe bajja Iganga. Twalimu nuza wembasira bidde batwali 68 naye nga abasiraamu loza bali nga 5 kompi ebitundu 8 oba 9 ku 10 bwenzijukira. Kati ono bano abaana abato ekibavunaanya kati nga ggwe kayinza bana muganda gwe noza omusango, kati gwe boza omusango n'obula, bw'obula mukyala wo mulamu wange nankubira essimu ng'ayagala buyambi, muganda we bamusibye yabuze tumanyi waali, naye abaana beetaaga buyambi. Kani ogamba nti jangu ekayabwe wange okimu obuyambi obw'abaana, naye nga mukazi wange yafumbirwa, okitegeera oliyo wekka nga mukazi wange mwazaamu omwana ne mwawukana, naye nga badalabira abaana bo eri gyaliwa owasifiizi biki gyali nga temuli bafumbo. Kati essimu ebula evaako onkubira nga munnange naffe tyamubuuza okitegeera ngamba naye jangu okola ki okimu obuyambi. Omukazi agamba nti mulamu sijja kujja naye buteka kuki ku ssimu kabali kina bizibu ateeka ku ssimu y'omukyala. Kati bano banoonya omusajja ono eyabula
banoonya kusumya mukazi omukazi bagamba abadde akubira baani abantu bangi abavuddeyo nga bategeeza mu lwatu mu public nti abasajja bano abakuuma ddembe bayita abapoliisi bayita aba UPDF bepono ebitongole ebirala ebikuuma eddembe munda mu ggwanga Uganda. Abantu bangi bavuddeyo nga bategeeza nti ebitongole bingi ebitali independent munda mu ggwanga Uganda era abantu nga balumiriza mbona ekitongole kyennyini ekyebyokulonda tekiri independent kubanga nabano bennyini abakwasa empisa abamaje abapoliisi abaprisoni tubalabye enfunda nnyingi nga bawerekera abamenyi b'amateeka ne babeera nga batulugunya n'okulinyirira eddembe lyabo abatwagira gavumenti munda mu ggwanga Uganda. Mwalaba ebyali mu bitundu eby'embalala sides eyo ng'abantu abambadde ebigoye bya kyenvu bagenda bakasuka amayinja nga bakuba abantu ba Mwami Kyagulanyi naye nga bakumibwa poliisi nga bakumibwa military era nga yebakuuma. Olunaku olw'eggulu bwe twadde mu kibuga eggulu oba gye buvuddeko okwosa eggulu eryo twali eggulu mwenna mwalaba ekyagenda mu maaso bahuliganizi abaali bakutte amayinja nga bakutte emiggo bwe batyo baalumba abasajja ba Mwami Kyagulanyi oba abawagizi ne batandika okubeera nga bakubamu amayinja ne batandika okubeera nga bonoona ebintu ne bonoona emmotoka n'ebirala bifaanaganako nga bwe bityo naye nga abaali balina okubeera nga babakuuma be basajja b'amagye oba bapoliisi bano beesuulira gwa Nagamba. Era tuze tubyogera enkya n'eggulu nti mu magye gano tebali patizani ab'amagye gano bali patizani bennyini abawadde emirimu. Olaba omusajja oyo n'oli asooseewo bonna b'amagye bali mu bantu ba bulijjo wabula bayambadde uniformu yaffe yetusasulira omusolo ne bagenda ne batandika okubeera nga bakampeiningira Museveni oyo nayo gye babadde ne bakubalaale nga bwolaba ne bakola kampeyini naye nga bakampeiningira muntu omu. Kakati wano obwenkanya bugenda kuvaawa mu kalulu ka 2026 nga betulowooza nti banaakuuma akalulu ate essaawa zino bakuyegera Mwami Museveni. Kyannaku bitiisa wulira akalulu ku lunaku luli mu kampeyini omusajja ow'ekikoofiira ku lunaku nga 15 omwezi okujja ndowooza buli wona osanga akagundi akabbaasi akabanero ka bbaasi ku lunaku n'olunaku lwonna olunaba luddako atisita okola otya naye ng'ensonga enkulu yamuze ekikoofiira mumumpeeranga akalolo. Kapiteni Mugalu agamba nti emu ku nsonga lwaki abantu basaanye okulonda Museveni kuba pulezidenti nti kubanga musajja wa kisasanywa bonna abamusobya. Emmando ezisinga obungi zo bw'oba osobeza tezisonyiwa. Emmando ezisobeza obungi ziba tezikola ki? Tezisonyiwa. Naye ate Katonda tusobye emirundi mingi n'amala n'akola ki? N'amala n'atusonyiwa. Kati ye Pulezidenti Museveni mubiraba buli wamu ku social media bangi abasobya abamuvuma. Pulezidenti Museveni yekka mu nsi yonna akyavumiddwa ate abamuvuma naye n'asigala ng'asekerera n'abasekerere. Ate munne Kapiteni Nelson Nkada asebya abantu obutasiga bukyayi olw'enjawukana z'ebyobufuzi. Tuleme kwata bukyayi kulaba omuntu ayambadde yeru tumukyawe. Tuleme kuddira bukyayi kulaba munnaffe ayambadde kala bweki tukole ki? At the end of the day bw'onoofuna olubale kuba n'abalala bonna abakusapootinze ngwe kunga ngwe kola ki mwete teri agenda kuwa 10 genda kwejjanjabisa. Wadde ng'etteeka eriruŋŋamya eggye lya UPDF likugira abaserikale obutaba na ludda lwa byabufuzi kwe bagwa. Abaserikale ba UPDF bangi balabiddwako nga bawenja akalulu mu lwatu. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu. Kakati nno Munnayuganda tukutegeeza enkya n'eggulo nti protest vote yandibanga ye ansa okwanukula bino byonna ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda ebijjudde obutali bwenkanya mu bitongole byonna okwetola Uganda yonna. Bw'otuuka mu kitongole ekiramuzi abagendeyo bakugamba nti ebiri eyo nebyo birala nnyo. Bw'otuuka mu paaliyamenti eno gye bazze nga bakozesa okutuukiriza ebigendererwa ebya Mwami Museveni okutandikira eri ku kuggyawo ekkomo ku myaka gy'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, okutandikira eri okuggyawo ekkomo ku bisanja ebyali ebibiri constitution ne bagirekanga kyangaala. Kaakati nno twolekedde era okusinzira kuva gava mu nkubo galaga bwe tuteefujojobe nnyo okwenunula ne tubeera nga tulwana okwejojoba nga akaalula mu ggi ne tubeera nga wano twolekedde 2026 tujjako Mwami Museveni ne tuteeka omukulembeze ow'abantu ababulijjo munda mu ggwanga Uganda mu ntebe. Kaakati nno kigambibwa mbu okusinzira ku ttooki abantu gye bakuba mbu akaalulu akagenda okuddamu okubaawo 231 gwe
munansi wajjiddwako dda eddembe lyo togenda kuddamu kulonda akalulu ako abali mu parliament bokka be bagenda okubeera nga balonda omukulembeze w'eggwanga era nga kigambwa mbu ekibiina ekinaasinga nga abantu bangi mu parliament kye kijja okwerondangamu pulezidenti anaakulembera eggwanga Uganda nga kino kyongera okulaga lunye nti bannansi bannayuganda eddembe lyammwe ligenda kubeera nga libaggyibwako okuddamu okwerondera omukulembeze oyo gwe mwagala kati tukugamba nti 2026 January ennaku z'omwezi 15 byakwebereramu bano bonna abaakubye abantu eggulu twasazeewo okubalabisa obeeraani okusinziira ku biriwo abaana bakyayiwa bwino eyakubye Dani Magic buli eyakutte kibooko n'akuba ku Kyagulanyi Ssentamu n'eyamwegezezaamu tugenda kukunoonya si kukunoonya kukusiba si kukunoonya kukukuba tugenda kukulabisa era abamu wenyogera bino byonna abamu ku mitimbagano kwebali mwamukubye mwebale thank you so much katubalabise tunoonya famire yammwe abaana oyina bameka basomerawa bawangalira batwabafunye uniform zammwe twazizuumize ne tuzifuna amannya gaabwe oyina abakyala bameka oyina yake ebbali nga mukyala wabadde takimanyi tugenda kukaleeta konna abasirikale bonna abeetabye mu kintu ekyo bagamba tugenda kubafuna mwenna era ebifaananyi ebimu byenjogerera nga biri ku mitimbagano egy'abasirikale abasobodde abagezi n'okulaba nti munange bakuba Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be era uliriza tebakomye ku ekyo ne bagamba Simon Byabakama akwera akakiiko k'ebyokulonda bamaze okumugamba nti naawe tugenda kukuyisaamu eggaali wobanga oganye okuwulira bye tukugamba ffe bafuutu soja tugenda kukuyisaamu eggaali wamma tugenda kukuyisaamu eggaali naawe tugenda kukola kyekimu tunoonya famire yo abaana bamunoonyeza mwabirabye abaana babanoonyeza famire ye wenjogerera yonna abaana bali 5 n'omukyala kuva ku first born paka ku last born owa Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda bamutadde dda ku mitimbagano mwabirabye abo baana b'NUP bagamba guggwa 00 wakati nga Electoral Commission efulumiza alipoota we bategeddeyo nti kati mutandise ekyo bafulumiza alipoota nga bategeeza bagamba tekyabadde bwe kityo bategeeza bagamba Kyagulanyi Ssentamu Robert yabadde akampeininga ng'ali ggulu ennaku z'omwezi abadde 6 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 ye sabbiiti ewedde era Electoral Commission entegeeza gamba nti twakoze okunoonyereza lwaki bano abasirikale balemedde okukwatagana ne Kyagulanyi Ssentamu Electoral Commission twakoze okunoonyereza okwaffe mu mbeera yonna bategeeza bagamba nti ono Kyagulanyi Ssentamu bamuwa ruutu ey'okuyitamu abajega mugamba nti yita wano nga yaako ayita walala wakati nga batudde meeting ey'amaanyi eya presidential candidates okulaba nti ne poliisi wakati nga boogera ku bigambo ebifaayo mpola bategeeza bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu waliwo bafuutu soja nabo bagenda balumba abasirikale nga babakuba era Electoral Commission entegeeza gamba nti Uganda according to electoral laws amateeka gatukugira okukuba poliisi era babagamba nti kyonna kyemufunye kyonna nga mumina n'obujulizi mubuleete
mubuleeta obujulizi obulaga nti babakubye abaana ababuproducinze ne babuteeka ku mitimbagano ne babulaba ne bagamba nti nedda ise tegeze egamba nti mukwano mmwe mujemera amateeka Kyagulanyi ne banne bajemedde amateeka mu mbeera yonna kakati nno ali ku Pal FM kakati nno bino byonna nga bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda ampuliriza waaliwo olukwe olwali oluteeketeeke nga ddwo lwali well planned okuva campaign zino lwezatandika era mu mboozi yaffe eddako ngenda kukolera akatambi kano koolaba mu bujjuvu bwako obuvo n'obuddo bino byatandika bitya byatandikirawa ani yapulaninga bino byonna kakati mu mbeera eno tubitegeere ate ampuliriza omanye obubi bw'abasajja bano n'okulumba offices eza NUP mu kibuga ggulu ani yali abirimu ogenda kwewuunya abasajja baliwo nga bakuuma eddembe ne balaga nti bamirembe mu kamera naye ng'amazima gennyini bisaanyi byennyini ebiwedde emirimu era bayagala okutuusa obuvune n'obulabe baabutuusa ku bantu mu bitundu by'eggulu Mwami Kyagulanyi bwe yagendayo okwegula obuganzi n'okunoonya obuwagizi n'okusakira Uganda empya eyo eryegombesa abo abaliddawo nga ffe tumaze okubeera nga tuvaawo kati bino byonna waliwo olukwa oluteeketeeke olupulaningi olunene ddala nga waliwo enteekateeka ey'okukugira Mwami Kyagulanyi ogenda mu kibuga ggulu okwogereramu saagala weerabire nti eno General Sale ono nga muganda wa Mwami Museveni gyawangaalira gye yasimba amakanda gye yakola ettuulo era ono gyabeerera ddala kaakati n'abagenda okusabiriza bonna bapromoters abayimbi bannabyabufuzi bonna bagenda ggulu we mwami ono gye bagenda okusabiriza jjukira nti ono yakwasaganya bonna abakyusiddwa ne bava ku mulamwa oba bamaze okusiiwuuka ne bava ku mulamwa oba bamaze okusiimuuka ono yabawa ensimbi olwo ne bava mu kulya n'abantu ne bafuuka ampuliriza abalya mu nsi yaabwe olukwe kati bino byonna ebyaliwo bye mwalaba okuba abantu emiggo okuba abantu amayinja okuba amasasi okwonoona ebyuma na buli kimu ekyaliyo byali biteeketeeke era nga bigenda okutuukawo ng'ebbanga weriri byateekateekebwa dda si ku lunaku olwo ennyini bwe byatandika okubeera nga byogerwako kati njagala nkutwale mu mboozi eno mu bujjuvu ampuliriza ogiwulire ojja kwewuunya abasajja bano ajumani tugimala tujja eggulu olwo puroguramu ya Salimu Sale etandika Salimu Sale ye yeeweze ono Kyagulanyi omuyaaye tagenda kwogererawo wano kati yabala ebintu bibiri tayina kuyita mu ggulu site nga bwe tuyise mu site endala nga mbalala n'ebisigadde okulaba nga alaga amaanyi ekibuga kyonna ng'akireka kijjudde amasannyalaze yakibala ekyo tekirina kukola naye ng'akulekeddewo ekkuba erikutwala ku venue naye ng'ekiri ku venue okimanyi ekiri ku venue yateekayo abayaaye mwabirabye kaakati yavuga emmotoka y'abalimu ezeeyo eya stage gwe twogerera ye baamusaze omukono amplifier bagibbye olwo atuukiriza ekigendererwa kye nti tojja kwogera amplifier bagisiseemu bagibbye abayaye bagenzi laptop bagisiseewo bagenzi bakulekerewo emizindalo n'ogyogererako otya ejjinja ne lifuuka ejjinja omanyi kye bayita olutalo lw'ejjinja baleese obwana abayaye abategerekeka n'obwana obutoototo obulala buli mu niigiina baba nga busakata ejjinja nga busakata ejjinja era emmotoka yonna baagyononye buli kimu baakyononye nga busakata ejjinja sheyalinga vidiyo waliwo nga bakomandinga wa busulubu awo alina obusulubu ng'embamanyi omuntu alina obusulubu bw'ati eno talina birevu oyo ebiseera ebisinga abamusirikale era abamusirikale bw'omusanganga n'awantu ng'akutunuulidde bw'ati omanyirawo nti kati akutunuulidde musirikale tandika duka gyambwa nga yabukomandinga abayaye ne bakola effujjo kaakati akulemesezza okuyita mu tawuni ate n'eno gy'olina okugenda eno ku venue abantu bonna baabakuba emigo buli ajja ku venue mbunna supporter wa Kyagulanyi azze kulaba Kyagulanyi nga bamugamba okola kiwano mukola kiwano muddeeka nyumba yako iko wapi nje nyumba yeliwa teriwa kati oyimiriddewo okolawo ki biashara yako iko wapi uko na biashara hapa ama nyumba nga toyina kyoyinako toyina wano business oba oyinawo nyumba nga toyina kyoyinawo nga kitegeeza ki vaawo genda omuggo nga guyinza okukulya nga kye babala atuuke ku venue ng'ayinawo abantu nga basatu bebazza omulaba era abatalina message bategenda ttambula kyokka n'eri okuyita mu kibuga kigaanyi kaakati
munnange we batubulokingidde kye basoose okukola kwe kuleeta eri emmundu ennene eri ennene ekuba ebizimbe n'ekuba n'ettanka gye batunuzza mu Kyagulanyi. Omanye emmundu ekuba zittanka gye batunuzza mu Kyagulanyi. Era vidiyo gye nabakwatidde nze nadde ku motoka ya pulezidenti awo nga ntudde. Amini nga wenkwatira kuba kakati olumu oba oyagala okukwata aka vidiyo olina kumudda kumpi kaso okuba nkagenda ku TikTok ne wamu kati nga wendi. Kati bo badde bamanyi. Ye awo. Awo kati awo kye yabadde atunuulira. Okwa ntosobola kulaba bulungi. Awo yabadde atunuulira eri emmulu gyabadde bamutunuzzaamu eri. Maama nnyabo nga bagimutunuzzaamu atye. Emmundu omanye emmundu ekuba ebikompola badde bagitunuzza mu Kyagulanyi. N'agamba n'agenda n'agamba bana basirikale ba isi mubaŋŋambire ngenda wali eri ku ofiisi zange. Eza Nuupu zaabadde no nakumpi kyekyewuunyisa. N'akoma wa isi n'agamba bagaanyi. N'addamu n'agamba baŋŋambire kubanga ku road map kuliko Gulu City. Tekuliko Gulu District, kuliko Gulu City. Kati presidential candidate ali duly nominated ate w'omugaano genda ye Gulu City. N'agamba ddayo bagambe okusinziira wano nina kubeera mu Gulu City ate ndi candidate genda obagambe. Omusirikale n'addayo n'abagamba ne bagaana. Kati omusirikale kati president n'agamba tutambule. Si n'agamba bambi nkwegayiridde totambula kuba nabo kati abasirikale ba isi nabo omuggo gubalya baba manye ekiddako emitima gyabwe yadde nga bambi bakoze omulimu gwa njawulo naye gwe baba okukuuma oli kibanda tomunyumiza oli kibanda bw'oba olaba nga olina rights ze z'oviolating aba obusungu bumulinnya n'agamba kati kagezeho okulaba ng'alwanirira eddembe lye. Abasirikale ba isi tebeeraliikiridde ne bagaa kino ekijja kyokya. Bamanye ekyali e Kawempe bwe bakuba Kyagulanyi nabo bagabana. Era e Kawempe omusirikale omu namulanga bamuddusa mu ddwaliro oyo wa isi ng'afunye obuvune obw'amaanyi. Olwatuuka ku vene ey'okubiri ne bavugirawo emmotoka ne bagenda mu ddo ne bamutwala. N'ekigenyi yennyini era naye omusirikale era naye n'afuna obuvune kati baadde bagamba baba totambula. Honorable His Excellency totambula ng'omuggo guli wali abasajja baleese emiggo giringo olowooza balunda nte majemere nenga balina miggo abayina emmundu bali ku distance bali lwedde okukuba okushuutinga naye nga ab'emiggo bali ku close range. Oli ye kibanda yavuddemu akavidiyo kenkulaze yavuddemu n'atambula ne tukumba. Bannamole bannanga awo ne bagamba kati nno kutambula ne tutambula tugakutte twatambuddeko mita ntono mita nga 2 nesooka nkuwulirira ekigambo kati ebigambo bye nawulidde bye bino wammanga mupige piga wuyo kasoowulira piga wuyo ekigambo ekirala kyadde kamata wuyo n'afuuka kamata wuyo. Kati awo n'owulira mupige kitegeeza kuba kati owakamata oba shika wuyo ng'omanya kukukwata munne tukutteko ge tukutte tubunye emiwabo okwata obuneemiwabo sali musale tebaategedde nti nnono kibanda n'avaamu n'atambula yadde omuggo gwabadde mungi kubanga ne president bamukubye emiggo kankubuuliri ekyamutaasizza yegundi eno element yadde ku mutwe naye gyadde naddala akavubuka ako ke bamaze okuleeta amannya gaako wano akabadde kasibya akatambaala wano nga ko tageti yako omanyi bana abasajja bajja naye nga kuliko omu nga tageti Kyagulanyi kati oyo omuyaye yadde akuba emigabala naye nga takuba nnyo nga ye yeesindika kutuuka ku Kyagulanyi era abasirikale ba isi ku luno mbeebaza bamutaddemu ekikono n'atatuuka. Kakati muneesa ali musale okumanya afiidde mu firimu ye Kyagulanyi yasigadde Gulu City ng'agiyiseemu oli kibanda kye yajja okukulwanirira akimanyi ne baalwana nabo abamanyi. Ate omuntu bw'akugaana buli kaseera akamanyiro ne kafuuka akamanyo kubanga eggulo limu baadde batugaanye okugenda
ate tutuuse neggulu ate no batu blockings president kwe kutambula kaakati n'amaliza ng'ayise mu ggulu site ng'agiyise mu bulungi awo Salimu Sale n'atandika okweraliikirira ng'ekyo kigaanyi n'agenda ate ne ku venue nayo n'atuukayo abantu kuba bali abantu bwe baakubye abantu babagumbuludde bonna toyina yimirirawo naye kati president bwe yazze n'abantu abantu ne bawera era n'ayogererayo mu ggulu city kakati kugenda okuggwa tugenda okumaliriza nga Kyagulanyi baaba we guba mupiira ayina 10 nga Salimu Sale ayina 0 byonna byavudde butaka era message ya president n'abeera nga agiwadde abantu b'eggulu ne basigala nga balina amasannyalaze naye kyenniza okubagamba abantu b'eggulu bali mu buwambi abantu b'eggulu mentally physically bali mu buwambe baba colonizing bali eyo era kyovula abangi babaddemu okutya ekisooka basookamu entalo bambi tobanenya bwe balaba ku mmundu eyo bagitiira ddala bamanyi kyekitegeeza bwe balaba ku badduka abavubuka balina ebiso bamanyi ebiso byabasalaasala dda emimwa era batya kwegamba abantu b'eggulu mubasabire naye nga kyonna abasajja kye babadde babazi kyonna kyagudde butaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ye tebamutegeera ng'ajja si wa bulijjo kuba naye baagala omufunako wiini ebbanga lyonna abalema okuggyako wiini ebbanga buli kye babala kigwa butaka ekisooka waliwo kye bayita okubanga Katonda ali ku sayidi y'omuntu Katonda ali ku sayidi ya Kyagulanyi nga bwe yakugamba nga tutandika twali nateeta awo nga tulonjika n'akugamba nti waggulu eyo waliyo Katonda we tulaga tewagenda kuba wangu we tulaga wagenda kubeera wazibu naye akimanyi waggulu eyo waliyo Katonda kuba abasajja bamutunuzaamu emundu nga nze ndaba eri ennenne bweti omudumu n'agwetoolooza n'agweta n'agumutunuzaamu bw'ati kyovula obwedda yabadde atunula eri nga mutemanyi kyatunuulira ng'omudumu omunene gumutunuddemu n'agamba ye muntunuzaamu omudumu nzijja era najja kati ebyo byonna byapeninga naye omukulu alina okubala efali gwe bayita byabakama ayongedde okwefuula kyesirikidde naye ayongedde okwesirikira byabakama tanyega tavaamu kigambo olowooza naye si muwambe naye muwambe ne byayogera alina kati kukaliculatinga bikaliculatinge kati ffe kye tumusaba obuyinza abo obwamuweebwa abukozese oba bamutiisatiisa eggwanga lyonna litiisibwatiisibwa aveeyo avumirire ebikolwa ng'ebyo ebikolobero ng'ebyo bye bali mu kututuusaako byabakama aveeyo abivumirire bye bali kutuusa ku pulezidenti Kyagulanyi musajja atu kati ayambala bullet proof naye nga lwaki tutuuka awo omuntu aliddule nominated ng'atandise kwambala bullet proof ye lwaki omuntu alina okubanga mu butuufu olaba road map eraga alina kubeera mu ggulu city naye ng'ate gwe toyagala ayite mu ggulu city district oba wagigula kwani so banange ebintu kati bye tutandise okuyita mu kati enkya tuli Nakawa eri tebakubye tiya gas ebyo bye bakoze kati enkya ogenda kulaba kye bayita tiya gas naye buli gye bakoma okutu exposingako ekintu gye tukoma ofuna solution kati Abannayuganda tiya gas bamumanyidde babakuba bye bakomawo beetoolamu bwetoolozi bakomawo kati waliwo n'abamubuukirabuukiramu oli ng'abuukirabuukiramu tiya gas kati Abannayuganda batandise okuba nga baguma kitegeeza ki mwongere okukuba tiya gas Abannayuganda bongere omumanyiira bamumanyiire batandise ofuna solution bayina ennyaanyo lyakwata ennyaanya n'agyesiiga face n'abaala nga tolina ky'omugamba oli n'akwata soda wa Coca-Cola olaba solution bazifunye waliwo abagize kati baking powder kati ekintu kikolera ddala bulungi mwongere okukuba tiya gas ebigundi kati n'ebyambalo byonna tebakyabitya byonna babimazeeyo kati n'abasibe babaleeta nabagaa kati baleete kuba kati abantu ba bulijjo t-shirt kati bagaanyo zambala kati baleeta abasibe babazambaza kubayo omusibe talina choice sibe taba na choice kati be baleeta babeere nga naye nga wootuukira okulaba nga kati omuntu ajjawo n'omusibe
gwamanyi nti asobola n'okudduka akadde konna ng'omanya kika ng'omanya ennamusezze ku nnyooge buli omu yongera okukola ky'olina okukola gw'abadde asharinga video tolekeraawo okusharinga abadde azitemamu n'otambuza obubaka tolekeraawo oyesa ali musale kati yafunye ekyokuyiga era basigadde kati bali mu kuswala kwereere egyo emiggo local and international abantu bali mu kuswala kwereere era batuuza meeting ku meeting presidential candidate ensi yonna ne mulanga bamusakata emiggo tiimu yonna baddani magic bayiika musaayi presidential candidate naye bannange kino ekintu kye tulimu twabisuubira nti bijja kubeerawo naye abasajja baswadde ku kyabaddewo jjo era beenenya olw'okuba nti baakikoze kati ate kyakoledde Kyagulanyi newankubadde yayise mu bulumi bungi n'enkyukakyuka kyatukoledde effujjo balikole buli muntu alabe nti nno bano abasajja ki kye bali ekituufu